Tukwate ku ssente zo. Joe, kwata ku ssente zo bulungi. Wendi nnyo. Sebo DJ Carlos. Nyonyole eggwanga ki ekigenda mu maaso? Ekigenda mu maaso. Zo ssente tufunye. Wangi? Ssente tufunyeewo ko. Zigenda okujja muganda waffe. Okay. Era ka tugenda okusasula. Abantu bategeeze. Singa avaayo tuddawa. Era kati yonjogera tunabaayo. Pate eriwa. Wangi? Tugenda kwekizo. Tuddawa. Ango Carlos. Wangi. Bwe tuvaayo tuddawa. Ekizo. Soko gyako masiki abantu banyonyole bulungi bakutegeere. Tugenda kwekizo bannaaye. Ebisigadde mujja kuba mbabuulira. Tugende yiku. Namba. Kati nawe ulikoja kati Cephcoh kino nkyerama nze tata wa TikTokers naye ate mu ngeri y'enjawulo mama wa Cephcoh akasimba nze abanzaala bakasimba kati Cephcoh bwaddayo n'akola ekintu simubonerezanga tata wa TikTokers mubonerezanga muto wange nja kumukuba kiboko nja musabula bamama nesinyo lero mubonerezanga muto wange Owaye divorce reporting live cruise exclusive nyonyole eggwanga ki ekibaddewo and ensonga zonna wetwogerera omukulu Dr. Cephcoh bamutadde kakalo ka kooti emitwalo 8 era wetwogerera ekiri ku kooti essaawa zino nga bwe mutulaba ffe ba tiktoka tuli basanyufu nnyo mba tiktoka n'emitwalo 4 ani atakimanyisebo oba famous tiktoka oba famous tiktoka mba munene nnyo munene nnyo so kati omusibe yaliwa omusibe essaawa yona bagenda sasula sente zino mweri owayo omusibe omwana anti apa business reporting no reporting wa zibadde zintabuti bwe omusibe batuuka sasula sente ezo ne tumufulumya wano naye ntegeezeddwako nti wetuva wano waliwo after party ng'omukulu manager Carlos bwagambye baje bala bagitawati eriodde wammwe wetine ebitannabakubba uno tuddawa after here ekizo agambye ekizo manager Carlos sente zino endala zikyatuuka omukakaaga naye ngatono kale byebyo wakatuuka nakatuuka sebo kooti wedda atutedda naye katugenda tuyisa ffe abasoose reka tukongere bwongezi wakitayimu otuyise bulungi ssebo otememu n'obulango kale omwana mpadde omuzino nga guliko emundwa
kusembera nnyo wali kubasibye reka tuwemuko mu kubasemberera namubamuka kusula kunyika kikinyokola kitegeera bulungi kale papa tuyanzi tulikuwa singa mu kintu kino nawe okeetaaga mbulamu
Bail is a constitutional right and is enshrined under Article 4. It is the premise of Article 38 of our Constitution that presumes even a person innocent as she is proved, no matter what the fact of the accused person stands charged with two counts. Count one is defensive communication, under section 25, and cyber harassment under section 24 of section 1A. Both under the disclosure details act. The offense of offensive, the first count attracts the fine of not exceeding 10 points or imprisonment not exceeding 1 year, while count 2 of the Criminal Act attract a fine not exceeding 23,000 or imprisonment not exceeding 3 years or imprisonment now and sentence. Both counts are viable by this competency and application. Given them that conviction is a both counsel for the accused of prosecution appear to be aligned with the jurisdiction of this court and appear to be in the instant case, these persons are all upon fortunates come from the religion of this court, when the judges and particulars the should be fortunately, the continuity of the fortunate and family of the law are upon the careful interpretation of the state and finding satisfaction. Furthermore, the judges in the case in my opinion, are not serious in nature as presented by Cephcoh, while compared with other charges in the law. As I noted above, upon conviction, a high sentence in this person